nalabyewe yefaananyiriza bw'ajja wano mumubuuze wali ekijja bwemi wawo opangisa oba wagula mumubuuza tunaddayo kusangawa mu woteeri oba wekijja bwemi ako mukamubuuza tunakusanga wa taatawo gy'osula oba ewuwo mwaba ekijja bwemi mwaba Kimaanya ne bw'oba opangisa naye MP yeetaaga nga waasula omanyiiwo nga waasula okola ki basaba ne banyawo paalamenti boogera luzungu gamba kulirayo nti luzungu nalabye omu bamuwadde okwogera eddakiika 3 luzungu lwamuweddeko nga eddakiika 1 n'ekitundu yakayitawo kati gwe ne bw'oba tolumanyi oteekwa okukiikirira akola ki alumanyi kubanga paalamenti boogera ki ekirungi tugenda bagulira tensi tubawe obutebe tuteekeko ebyuma bya disiko n'abo abaagala obwemupi nabo bawase ate onootukulemberanga n'ebyo byonna biganye nabo tubawadde omukisa bakole ki baggumire bawase baggumire oli oweeka Nnungu saagala mwogerako ebyaffe ebyakuno tannabitegeera bulungi yatugoba ku mazzi eri natta abantu baffe naye namutegeeza nti eno ku lukalu tumusobola eno ku lukalu tukola ki tumusobola yatuyiikiriza ku mazzi nasi ku lukalu gamba akuliranye ndi si ku lukalu mugaiti ku lukalu tukusobola eno ku lukalu waffe agira agenda eka Nnungu eri ejjogo kuno tetwazaala baana n'abatukiikirya bava eka Nnungu ga nti nedda nedda mugaiti ekyo tekisoboka wano mu Kimaanya Kabonera namulidde yeteekateeka mbw agenda kubba obululu Asiimwe tolina bululu bwogenda kubba obwaffe obwa Kimaanya Kabonera kyekyo tekigenda kusoboka abantu ba Kimaanya Kabonera baganye okuwa akalulu ebyo byopanga mbu ogenda kubba kaani ogenda kubba kaani Asiimwe nyabo jangu obuuza abantu nze byange nabimaze dda basebo ne banyabo mbasabye akalulu akabonero kange muti akabonero kange ki muti abavoda mbasabye akalulu ab'emidaala mbasabye akalulu